okere ddala okwebaza parish priest w'e Bunnamwaya faaza waffe yeebale nnyo yeebalire ddala okutukkiriza ne tujja tusabira omugenzi omwami wange mu kyaki. Mwami wange tabadde nnyo musabi mu kyaki naye kino bakikoze olwaffe abamu. Tweyanziza nnyo faaza, tweyanzeeke. Bannange kanzizeeko okwebaza abasawo ab'ekisubi abakoze omulimu ogw'amaanyi ennyo okulaba nga bataasa obulamu bwa mwami Tamale Mirundi. Wabula Mukama ye n'asalawo n'agamba lino ebbanga lye yamusalira okubeera emirimu gye ndowooza abadde agimaliriza ku nsi. Siramu okwebaza State House ne Pulezidenti Museveni ddala okusooka nti beebale nnyo okujjukira omwami wange mu kiseera kino ekizibu n'embeera gy'abadde ayitamu, naye ekiseera eky'oluvannyuma beebale kumujjukira, beebale obuyambi bwonna bwe mutuwadde, mwebale nnyo tusiimye. Naffe abamu emitima gy'abadde gyakyuka naye gijja kudda mpola mpola. Nziramu okwebaza emikwano gya mwami Tamale Mirundi mingi nnyo. Nze bangi abamu sibamanyi n'abamu bemanyi bangi. Mwebale nnyo okubeerawo okulwa mwami Tamale, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nzirako okwebaza bannamawulire mwebale nnyo, mwe mwasookera ddala okutuusa amawulire eri eggwanga omunamu avudde mu nsi. Mwebale omulimu ogwo. Nzira ku ludda lwange abakyaki yange ey'olufuka nange mwebale nnyo kubanga mmwe mwarikomendi nze eno parish priest n'atukkiriza. Mwebale nnyo bannange abakyaki, mwebalire ddala. Nzirako okwebaza ebibiina byaffe bye tubeeramu, Catholic Workers Movement. Mwebale nnyo, mwebalire ddala obubaka bwonna. Abakyala Abakatuliki, ebyange ngenda biyisa mu bwangu kubanga obudde bugenze. Abakyala Abakatuliki mwebale nnyo, mwebalire ddala okutubeererawo bulijjo bwe mutyo. Nzirako okwebaza famire yange bannange abantu bange babeera Masaka naye bonna bandi ku Lusegere. Famire yange mwebale nnyo, mwebalire ddala kunjagala. Nenziramu n'okwebaza famire gye nagendamu. Kusookera ddala nebaza omukulu taata waffe eyatusikira Mwami Sali. Mwami Sali weebale nnyo byonna by'otukolera. Si lwakuba nti obikoze lwaleero lwokka, naye lubeerera lwonna oli naffe. Tukwebaza era tuli bagumu nti tujja kusigala naawe. Weebale nnyo byonna by'otukolera. Abakyaki mwenna mbwebaza, abakulembeze ab'eggwanga, omukyala ya DP n'abalala bwentyo bwe ndowooza Truth and Justice, abalala mwenna ezammwe nzirespectinga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala obubaka obwange bweko.
Abooluganda Omukama omulungi obudde bwonna. Bannange, nze ndi muto wa mukyala Tamale, naye njagala okwebaza Omukama olw'ekirabo kya mwami Tamale kye yali yatuwa nga famire, era ddibu ddene eri famire, nkakasa n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu. Era nsaba neebaze abantu mwenna abazze otukungubagirako n'okwerekera omwami waffe. Nzirako okwebaza President Museveni ne State House yonna olw'obuyambi bwetuwadde okuva mwami Tamale lwe yalwala paka lwasizza omukka gwe ogw'enkomerero. Neebaza mwami Bebe Cool, ssebo tweyanziza nnyo, tweyanzeege, weebale butatulyaza amaanya. Abalala batumwa ne batatuukiriza, naye taata weebale nnyo nnyo. Neebaza mwami Sali, weebale nnyo ssebo olw'okuyimirirawo ku lwa famire zombi, nze zemmanyi, ey'ezzana n'ey'ekaliisizo. Obaddewo nga tolina kyekubiira. Tweyanziza taata, tweyanzeege. Genzi naffe ba artist, naffe tubadde tumumanyi, abadde aperforminga indirectly. Abamawulire mwogedde, buli sekita yogedde, naye naffe nabitone tubadde tumulabamu because he was an edutainer. Message ye ng'agiyisa mu that entertainment mu ngeri ye, naye nga naye etuuka. Ffe twekongakonga ne tutuusa message, naye engeri mbigambo bye naye yakola ki ng'agituusa. Kyenjagadde okugamba nti mu nsi muno bannange atulekedde message, tuleseemu ki, okozeemu ki mu nsi muno. So that is the message. He leaves us. He has left a legacy, and his legacy is going to live. Amale ali mu ggulu kati. He's looking at us and he's very happy and he's with the angels there. So let us all be happy. We are celebrating his life. He has done omulimu gwe wano, kakati tulina celebrating and he's happy there. Sanyu lyokka mu kibuga ekyo. B flat, just give me B flat. Awo katono nnyo. Ngenda kuyimba ka chorus katono nnyo kubanga tetulina time. Yoka nga tuyimba tetugenda kukula nate tuli bera ngeyo nafi mu bulamu obutagwawo mu bulamu obutagwawo mu bulamu bwe bulamu Joseph bw'ali mu kaakati. May he rest.